Bagamba Chris agala tugamba nti etteeka erisooka omwana yenna awangalira ku kyeyo oli Kadaama oli barista oli security guard ne bannaffe abali mu Bulaaya mu bazungu tusaana tukimanye nti okwemulugunya ebitusoomooza tufune bwe tubimira tuleme kubiteeka mu maaso kuba tebirina makulu ate togenda byadvancinga tosobola ku advocatingira your own rights in a foreign land tosobola toyina bw'osaba human rights n'ebiddako ng'oli mu nsi ngwira ebyo byabano betusanze wano bannannyini nsi naawe ojja tandika okwemulugunya n'okusaayo obutali bumativu ngozeeyo ewammwe wano oli ku kipakasi era oli mupakasi awedde emirimu 101 oli mupakasi kati ebyokwemulugunya bisibe ku mpale wano obise mu mabbali kuba kyeyo kyo tugakoze otuzeeko dda wammwe. Mr. Phil Bamwine agambye nti true babigumire temutukaabirira tewali kukaaba ate ne bw'okaaba tebabiwulira bagenda nakukuba embooko nnyingi nga bagamba okaaba bulungi kuba ojja tutuuka otuuke nga obawoomera okukaaba bakutulugunye ng'obalabikira bulungi ng'oli mu maziga so ekyo kyekisooka nga nkuba kyeyo ky'olina okussa mu bwongo nti bwe ŋŋenda in a foreign land bwe ŋŋenda okukuba ekyeyo awantu wonna etteeka erisooka ku mmeeza I have gotten absolutely no right to complain on anything kyensanze nga kikolebwa bubi mu nsi gye ŋŋenza okunoonyeza emirimu. Abaana mwenna abali eyo Uganda ng'olina entegeka ejja ku ddungu wano ku kyeyo Mr. Chris mumuwulidde bulungi beera ng'okimanyi nti eno biralamu eriyo okuyisibwa obubi eriyo okubwamu ne kumpi naye manya nti that is one rule of the game era kiri very normal tokitwala bubi ajja kutuwa etteeka eryokubiri Mr. Chris naye nga nyongera okubajjukiza nti tusinzidde wano ku Basha Business Square ewali offices Amaka Real Estate Amaka Reality tulina Chris Lule Kaboogere tuyisaamu ku nsonga zonna ezikwatagana n'amateeka agafuga omuntu akuba ekyeyo omuntu omupakasi wava ewammwe n'osalawo nti kaŋŋende empakasi ewalala oyina by'olina okugoberera osobola okutambuza obulungi ensonga zo ojja tuwa etteeka eddala abantu bewaleka ewammwe tebakulinze oddeyo si gwe balinze enkulaakulana nze tebagala nakundabako ne bw'oba tozzeeyo enkulaakulana y'ensonga enkulu eyakujja eri ojje kuno okutali kwammwe kati bwaddayo ng'enkulaakulana totambudde nayo in short obeera oyokezza oba wamala biseera ate noweewuunye nti ebiseera bisinga n'abantu abo betuleka ewaka asobola okumala omwezi nga takubiddeeko yadde okubuuza nti gundi oli otya naye bwe zikuona ennaku z'omwezi 28 anoonyezaawo enkulaakulana ekyo kindaze nti kyoyogeddeko kituufu nnyo nti iffe si ffe ensonga nkulu ensonga enkulu yekintu kidogo gwe tusindika omuntu gwe tomataringa ekimataringa byebyo kwegamba zezaali badde nga fruits z'entuuyo zo era abantu betwaleka ewaka ne tujja kuno bw'obeera eno n'olinamu essudi mbu bakumisi nga bakulinze nnyo byabuyaayi bya busibu teri akulinze weerinze wekka kyebalinze kiri eki nkulaakulana era gwe nkuba kyeyo yenna ali ku kyeyo amateeka gano genkuwa gagenda kuba amateeka 31 rules principles ezo zezigavaninga okukuba ekyeyo oba oli UK oba oli US oba oli UAE oba ne bw'oba ng'okikubira Kenya ne bw'oba Sudan ne bw'oba Rwanda gakukwatako n'omwana yava e Masaka n'ajja e Kampala gana amateeka makulu otegedde kitegeera sebo etteeka eryokubiri eryo lyetwogeddeko nti abantu tebalinze ggwe balinze enkulaakulanayo nsonga nkulu nnyo okussira mu byokola bigase biveemu ebibala ebyo abeewaka balina kulya ku bibala abeewaka enkulaakulana gye balyako
si ey'omujjirano. Enkulaakulana ey'omujjirano waakatuuka essente z'osoosa okuteeka mu nsawo ate olowooza ku beewammwe. Sooka weerowoozeko nga tonnalowooza ku waka. Abantu bamanyi okukola obwamalaaya ku bo naye nga tebamanyi nti bamalaaya. Omuntu nga yeekolako obwamalaaya. Omuntu nga yeekolako obwamalaaya naye nga takimanyi nti ali mu kweraayaako. Kisoboka kiti ekyo? Okwekolako obwamalaaya kitegeeza nti olowooza nnyo ku balala okusinga bwe weerowoozaako. Yingini ereeta ssente yeeyina okusooka okufiibwako ennyo nga tonnaba kufa ku bantu bakuli bweru. Kyova olaba companies ezikola emmotoka mu nsi yonna obudde buzisa nnyo ku yingini okusinga body. Abantu abatunda emmotoka ez'ebbeeyi bakugamba nti nga tonnabaggula mubiri basooka yingini kuba kyekiki emmotoka. Era bw'oba ogenza okugula emmotoka wawe osooka okukebera yingini body ojagaza ki? Si tewali bunnya kyamaanyi. Ne kati abantu bwe bajja ku byeyo balowooza nnyo ku bantu abali ewaka okusinga bba abazze okukola ki? Okukola. Oyina kusooka kwefaako nnyo naawe mwennyini n'otuuka n'ofuuka bizinensi yo. Chris, ekintu ky'okwefaako ekyo abantu abamu batera okukitegeera obukyamu. Era awo mbadde ngenda kujjawo. Abantu abamu ayinza okulowooza nti bw'omugaa nti sooka weefeeko oba omugaye nti genda okuba epate tandika kulya mu Burj Khalifa. Awo kweraayaako nako. Kikyotegeeza bw'ogamba omuntu nti gwakola gwe abasooka okwefaako. Gwakola gw'olina okwefaako kitegeeza nti bw'ojja wano ng'obadde ofuna tugeze 3,000 eza ddiramu bwe bukadde bwa Uganda bumeka? Busatu. Mu kifo ky'okubuweereza ewaka buinvesting mu skills endala ezisobola okukufunisa ssente nnyingi nga tonnaba kuweereza ssente ezo wammwe. Baleke enkuba egira ekyabakuba, baleke bagira bakyasula mu nju ez'ebiwempe, baleke bagira bakyalya bubi. After all ne bw'ofa leero era bajja bbeerawo. Si gwe wabatonda. Abantu bano bamanyi okwewa obuvunaanyizibwa obutali bwabwe. Oli nagamba nze famire yange yonna etudde ku ggwe bwe wali tonnabaawo baali babeerawo bati. Chris, ensonga eyo sooka ogiddemu bulungi omuntu agitegere bulungi. Tuyina bannaffe wano abali mu mirimu egisookerwako nga okugeza ng'abaana abali mu biyumba. Tetutegeeza nti abaana bali mu biyumba temwasoma, si kye tugezaako okutegeeza, naye ng'ekituufu kyo nti abaana basinga ebiseera ebisinga okutandikira ku mirimu egisookerwako tutera kubanga obuyigirize bwaffe si bungi nnyo. Kikyotegeeza bw'ogamba omwana nti essente ziteeke mu skills ezisobola okuwa ssente ezisingawo, kikyoba otegeeza mu nsonga eyo. Kati ensonga eyo ndowooza ngenda gattiramu etteeka eryokusatu. Naye nga tetunaba kgenda wala, njagala okwebaza abatuwadde ebirabo wano. Madamu Sandra webale nnyo. Halix Kwali agambye nti halo, ogamba otya? Twagala okubatumira mwenna bannange gye musinziira, abaana abali mu biyumba. Ebiyumba byo tubimanyi tujja kubirwako nnyo lwa nsonga obulamu obwamu ate bwo bulalamu. Fena tuli mu kubonyabonya mu kuyisibwa obubi, naye ate abaana bali mu biyumba mwe muli bansusso, muli bankizo, naye nga twagala okubeera nga mwenna tubaaniriza tuli ne Chris Lule twogera ku nsonga ku mateeka agafuga ekyeyo. Omuntu akuba ekyeyo yandyeyisizza atya? Bw'obanga wakatwegattako ogwo gwe mulama gwe tutambulirako. Osobola okuteeka obubaka bwo mu comments awo tujja kubusoma, era Chris ajja kuba atwanukula nga bwe tugenda maaso n'amateeka gaffe agafuga omuntu azze okupakasa. Gwe wenna oyina enteekateeka ejja wano ensonga zino zimanye. Ensonga eyasoose ddala twagambye tutya? Ate obadde togoberera. Ensonga yasookeddeko ddala naye nga ey'okubiri gye tuliko Chris atugambye nti twasoose tugamba nti okwemulugunyaako nga gwe omuntu ali ku kyeyo tekumataringa nnyo. Bw'ofunamu ebitagenze bulungi bigumire toli wammwe oli mu kupakasa. Ensonga ey'okubiri era eyo ensonga katono nnyo nga tonaba na kugenda ku yakubiri. Okumanya okwemulugunyaako ng'oli ku kyeyo tekumataringa. Bw'obanga oyagala ebiri ku kyeyo bikyuke, lwaki tewasooka kukyusa byewammwe nga tonnajja wano? Bekiri kuba walisoose kukyusa byewammwe nga tonnaba kujja kukyusa biri mu foreign land. Bekiri. So okwemulugunyaako
kuli inconsequential to the point that omuntu gwe weemulugunyizaako akulaba ng'omuntu atategeera. Kubanga wano singa ogamba nasanga omuvubuka eyo wansi mu Jumeera nga ngamba mu kampani endala bagaba 15 ne mugatonsumbu ekizibu kiri ku mutwe gwo wali tokimanyi nti bagaba 5 nga tonnajja nanga nategeera nti ntuuse wano ne mugabo wategeera ukozeewo ki. Kati abantu banyumirwa nnyo okwemulugunya nga balowooza nti ensi erimu obusaasizi. Ensi n'omutonzi yennyini yatutonda obukambo yabulekamu lwa nsonga ng'akimanyi nti obukambo bwe butaabeemu abantu tebajja ttereera. Era nabagamba abantu abangoberedde ebbanga nti ensi teriimu kye tuyita bwenkanya, fairness. Omutonzi olunaku lwali kikola ensi n'eba mu fairness ffenna tujja kuggwaawo. Ensi ejja kuzikirira, emirimu gijja kuggwaawo, kubanga bw'obeera fair mu buli kintu kyonna. Bino ebintu binyuma kwogerako bwogezi ng'olina obululu bw'onoonya, naye bwe mba seesimbyewo nja bibagamba nga bwe biri. Bw'oba onoonya fairness mu bintu by'ogenda okukola togenda girabako, kubanga osobola okukola essaawa 2 mwezi mu 2 ne weebakako mu lunaku lamba essaawa 2 zokka ne bakuwa omwezi $100. Omusajja n'ayita buyisi mu ofiisi n'atabako na kyakwatako, omwezi ne bamuwa $130,000. Kiraga nti fairness yo tewali ate teribaawo. Kati bw'obeera ku kyeyo ebyokwemulugunya bisibe ku bbali, tambuza obulamu. Chris atugambye nti ensonga ey'okubiri, abantu betwaleka ewaka, bazadde baffe, baana baffe, bantu baffe, tebalina kirala kyonna kye balindiridde okuggyako enkulaakulane. Naffe kennyini tebalina tebatwagala. Principle entuufu eri nti abantu tebali supposed kwagala. Ekyo kyekikulu. Naye ate Chris, tujja wano tumenyeke, tuboneebone. Ewaka abantu baffe basobole okutwagala. Nedda. Ebyokwagala tebiriiwo. Okwagala okutuufu ssente, okwagala okwannamaddala, okutuufu ssente. Okwagala okutaliimu ssente tekubaawo, kubeera fake. Era nyina enjogera gye ntera okulira mikwano gyange nga bagikozesa nnyo nga bagamba njagala omuntu wanjagala ebyaddala taliiyo. Unconditionally. Love erina kuba conditional. Katonda bw'atyo bwe yakikola. Love erina kuba conditional. Love ntegeeza okweyagala biri ebyokuzaala abaana n'okwagala kuno nti Shafiki oli mukwano gwange. Bw'ogamba okugamba abantu bakwagale unconditional obeera nga agamba abantu nti newankubadde sirina mugaso mu bulamu njagala mbeere mukwano gwammwe, kye tutasobola kukkiriza. Kwega batwagala mu migaso gyaffe. Batwagala mu migaso. Bantu bameka akwata omuti n'agusimba ku lujjo okukwe ng'akimanyi tegulina kintu kyonna kye gugenda mudzaako naye n'aguteekako. Tugusimba n'ebiruubirirwa nga 6. Oyagalako bibala, oyagala kisiikirize, gulabika bulungi nnyo, gugenda kukwata embuyaga, gulabisa bulungi ewaka, kawo fresh air n'ebirala. Kati gwe bw'oba oyagala nsimba omuti nga sina kye ngenda gunoonyaako naye nga nsimbye busimbi, awo oba ngambye ensi ebeeremu abantu babeere mu nsi nga tebalina biruubirirwa na bigendererwa. Abantu bali supposed kutwagalako mirimo gyaffe n'ebyo Katonda ebirabo bye yatwesigisa nga ffe abaki abantu. Era ebirabo ebyo lwe biggwawo okwagala ku lwe kukola ki? Lwe kukoma. Owagira omupiira bulungi nnyo. Ronaldinho omumanyi? Mumanyi. Wawulirako ko omusajja gwe bali bayita Ronaldo Senior? Omanye ndiba gye yasamba? Eyakubanga ayina obubadde bwe mbulaba ku TikTok wana abaana ba clip baziteekayo. Kati ani akyamunoonyaako? Teri amunoonya. Bw'asaba okuvisitinga wano e Dubai ne bwajja tumanya nti yabaddewo. Nobody wants to know. But Messi bw'anajja I am attending. Mbappe bamu receiving mu Banabu emitwalo 8 abantu bazze mulabako. Kati yayinza okusirwala n'alowooza bamwagala nnyo. Kyakola kye bakola ki? Kye baagala. Bwe kinaggwaawo n'2,000 ajja zinoonya nga tabalabako. Gye bali abantu bannabyabufuzi wakeeyo myaka gya 2-5 baali b'amaanyi nnyo, tetujja kwogera mannya, naye nga kati olwaleero ne bwayita ku kyalo kye kwasula teryamu. Ayimirira ku supermarket ne watabaawo bantu 5 bakuŋŋaana mulaba.
abantu balina okutegeera akantu ako kababeereremu ddala. Mu bulamu obwa bulijjo temuli kwagala era tekulina bbaamu. Okwagala okwannamaddala zirina kuba nfimbi oba ebirabo omutonzi bye yatwesigisa. Oli talented, oli muyimbi, oli musambi wa mupiira, ozannya badminton, ebintu byonna oli mwogezi mulungi nga bwe njogera. Kati nze nga mbeerawo ne studio yambu abaana ba TikTok banjagala kuki bye njogera bwe binaggwaawo nga babula gwabadde ne page ng'etambudde. Waliwo Facebook awo yabeerere y'amaanyi nga kuliko abantu n'alabadde ennaku ezo ndaba Struck Baby yakolanga show WBS ng'abantu tebeebaka basuula ku TV bati bamulinze late night. Kati njaga yakoze show wano simanyi ku TikTok ng'alinako abantu banna ng'ate n'abaana bamukwatirwa kisa nga basunzi ye kenyini yabadde yeeraba ku TikTok ye. Weebale nnyo. Kati ekyo kintu bw'okitegeera nti abantu banjagala lw'ebyo byenkola okuuma emirimu gyo ne gifuuka nsonga nkulu nnyo okusinga bw'ofokasi olwogisa ku bantu.